enu meeting ngiesera nekigendererwa kintu kimu kyonka kumanyisa emyenda ya Tooro officially Omukama atulize kandi mu busobozi bwange nkamusunga Obukama bwa Tooro ningoza kukora declaration y'amahanga nindagira omujaguzi n'abajaguzi babo ogende utemba akaswa urangire abatooro utere nduru omutooro agihurire nabwo eki nikusaba siri mukabwango ogenda okora ekintu nindangira ababito nindangira emyenda ya Tooro yona tuhoire Tooro ejumikirwe amatagatikire Tooro amatagatikire ababito ikulu lya bonda tuhoire emyenda ya Tooro tuhoire amatagatikire arawendu era oluvannyuma katono yantuusizaako amawulire gano ag'ennaku era ag'entiisa, era nange mangu ago amawulire nagatuusizaako wa Ssaabasajja Kabaka, era n'anakuwala nnyo n'asaasira nnyo abooli olulangira mu Tooro n'abantu ba Tooro bonna. Omukama oyo abadde akyali muto kubanga yazaalibwa mu 1992 era Tooro yonna ebadde emuliramu essuubi ddene, naye ne Uganda okutwaliza awamu. Nga bwe mumanyi Tooro ne Buganda zitambulira wamu okuviira ddala ku ntandikwa y'obukama bw'e Tooro awo nga mu 1803, era abalangira bangi n'abambejja b'e Tooro bakuziddwa bakabaka ba Buganda. N'Omukama Oyo Nyimba bwe yatuuzibwa ku bukama bw'e Tooro, Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi yateekebwawo ng'omu ku bakuza be. Awo nno kunyolwa kungi tuli wamu ne Tooro, tusaba abantu b'e Tooro bonna basigale bumu, era enteekateeka zonna ezinaddirira okugenda kw'Omukama omuhiikirwa ajja kuzitutuusaako. Tusaba Katonda omwoyo gw'Omukama Oyo Nyimba igulu owookuna agwanirize. The news of the passing of